Abolesa bagenda okwetaba ku mwoleso gwa Bride and Groom ogenda okubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 26 na 28 omwezi guno. N'abakuŋŋaanya akatabo ka Bride and Groom bakuŋŋaanidde ku Exhibition Hall e Lugogo okugwetegekera. Akuliddemu enteekateeka eno Joeli ya Nabuuma ategeeza nti ku mulundi guno basuubira ebintu bingi omuli okukolesa emisono egy'enjawulo egy'abagole, okwanjula, amasuuti nga wagenda kubaawo n'okwolesa emmotoka nga ky'olina okukola kwetaba mu mwoleso guno ng'okuyingira kwa nusu kasanvu zokka. Nga tugenda kubeera n'abagawuns, abakeeki, ababeera ne venues, ab'emmotoka. Mu nsisinkano eno aboolesi balagiddwa ebifo buli muntu wagenda okwoleseza ebintu bye era ne basabibwa okutandika okutegeka ebintu bye bagenda okwolesa olw'okuna ng'omwoleso gutandika. Claire Nannyunja kitunzi w'obutabo wa Vision Group ategeezezza nti wagenda kubaawo okugaba ebintu eby'obwereere omuli gawun, keeki n'ebintu ebirala. Abakyasinze okutunda engoye ez'omulembe bali mu kizimbe kimu Lugogo. Tutandika nga 26 paka nga 28 Juni. Ate abamu ku bagenda okwetaba mu mwoleso gwa Bride and Groom boogeddeko ne Bukedde TV era ne basaba abantu obutagusibwa kubanga bingi bye bagenda okuleeta. Abamasaluuni bakinoomu abalina emikolo mujje mu Bride and Groom Expo. Bo ab'olupapula lwa Sunday Vision batandise kaweefube ow'okkuza olunaku lw'abataata nga bayita mu kubawa ebirabo omuli okubatwala mu saaluuni ey'omulembe okubayooyoota nabo bamanye nti eggwanga libafaako. Omuntu okwetaba mu kazannyo kano ayita ku mukutu gwa Facebook ku peegi ya Sunday Vision. Olwaleero abawanguzi abasoose baweereddwa obukongo obugenda okubatwala mu saaluuni ya Men's Refinery ku lunaku lw'abataata olunaabawo ku Sunday. Hajara batuuka akulira ebyokutunda olupapula luno ategeezezza nti beetaaga abawanguzi 40 nga kati bakafuna k'abantu 10 era n'akubiriza abantu abalala okwongera okwetaba mu kazannyo kano. Twongera okusaba nti abantu abasoma Sunday Vision bagende ku Facebook yaffe, page yaffe, batubuulire waaki balowooza taata waabwe yasinga obulungi mu nsi eno. Nabo tujja bayita next week babe kwaba abawanguzi. Bo abawangudde bategeeza nga bwe bagenda okwaba kitaawe ekyewo. Njagala kimukolera nga surprise. Mpulira essanyu lingi era daddy wange sinamugamba. Era nkubiriza bonna abatalina kazannya bagende bakozese either Facebook oba bagule papula mawulire basome bamanye. Afuwa Nakityo ne Decent Seguje bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.